kyekino ekituleese wano. tukuumye tutya ekyebbeeyi ekyo Allah kyeyatuwa. atugamba Allah qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Allah ayogera agamba nabbi waffe nga naffe atugamba tusanyuke tujaguze tweyagale olwekyo ekyengera Allah kyatuwadde ekireese abamanyi okuva yonna gye bali bakitutegeeze manya eddiini yo ng'ate tolinawo ogenda kugijja okugjako mwaga amawulire agava eri Allah ne ku mubaka we nabbi sallallahu alaihi wasallam ya Qur'ani ne sunna. tusanyuke olwekyo Allah kyeyatuwa ng'anaaba akinywereddeko akyekutteko agenda kubeera ku bwerufu nga nabbi wagamba taraktukum ala albayda balese ku bwerufu leiluha kanahariha. ekiro kiringanga misana la yazighu anha illa halik. tewali agenda kukivaako okujjako agenda kuba azikiridde. nabwe kityo abalungi abatuwuliriza awo wetulina okwekwatira owali future yaffe ey'amazima. baganda bange nawewebbwa omusomo ogulaga omushiriku agenda kubeera mu mbeera ki oba bintu ki ebitakolebwa ku mushiriku ng'amaze okukola ki okuva mu bonna obulamu obw'ensi nga sinnaba kuguyingira. tusooke tumutegeere ng'ava mu buno obulamu obw'ensi avaamu dhalilan avaamu haqiran ava mu buno obulamu obw'ensi nga munyoomofu ava mu buno obulamu obw'ensi nga wawansi munyoomofu azikiridde. khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin. afiiriddwa ensi n'enkomerero kwe kufaafagana okwowaggulu. Allahu akbar. muganda wange mulimu ebiraga ensonga eyo Allah okulayira bamalayika abasikambula emyoyo gyabo emyoyo gyabo abafudde nga bagatta ku Allah n'ekintu ekirala abafudde nga baagana okutegeera omulezi waabwe edduniya nebatwala. Allah alayira agamba wannazi'ati gharqa. alayira abo bamalayika abasikambula tukiyita oba tutya mu mbeera ey'okusikambulamu n'obulumi oba waggulu okukuulayo nga bakuula emyoyo gyabo nga hadithi ya Bara bwegamba malayika bwebezze etwala omwoyo gw'oyo omwonoonyi subhanallah gusaasaana mu bubiri gwe gwonna kati bagukuulamu bagusikambulamu n'obwo obulumi ng'ava mu buno obulamu obw'ensi agende mu obwo obulamu. Allahu akbar. myaka emeka kubamu akafaananyi agenda kubeera mu myaka emeka obw'obulumi nga baseeka bwe batugambye miliyoni biliyoni. funa enamba yonna gy'olina mu bwongo bwo ekoma naye nga buli busigala bukyagenderera. agenda kusigala akaaba ng'okukaaba kwe tekukyagasa. Allah azza wa jalla nga ave mu buno obulamu ng'agenda kubeera bwatyo ebbanga lyonna. kale nno nabwe kityo
baganda bange abalungi abatuwuliriza tumanye nti Allah azza wa jalla abajjamu mu buno obulamu obwensi nga banyoomoofu. Allah tugamba walau tara idh wuqifu walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Subhanallah. Wobolaba Allah azza wa jalla nga abo abakaafu bali mu kuva mu buno obulamu obwensi, Allah abatunyumizaamu mu bimu bye bafuna, bakubwa bamalayika. Subhanallah. nga bakuba ebyenyi byabwe emigongo gyabwe, bavaamu banyoomoofu ne ayati ne ahadithi nyingi eziraga obunyomoofu bwe babeeranga batuuseeko mu kuva mu buno obulamu obwensi. bannaye twewale shiriki. basheekhe tebatukoledde guno musomo okujjako okutwagaliza akalungi, wallahi akasinga byonna naye yejjana ya Allah azza wa jalla. baganda bange, ensonga endala gyenjagala okulaga, Allah azza wa jalla era mu hadithi yemu ya Bara atugamba tebaggulibwawo miryango gya ggulu, tebaggulibwawo miryango gya ggulu, batwalibwa emyoyo gyabwe gitwalibwa ne batuuka ku ggulu, ne bagituusa ku ggulu, gye gyabwe gikasukwa, bakasuka mikasuke ne gidda ne gyegunda muki mu mibiri gyabwe. Allah azza wa jalla atugamba kwabo abawakanya ebyo, inna alladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa. Subhanallah. emyoyo gyabwe tegiggulibwa miryango gya ggulu, naye ogw'omulongoofu omwoyo gwe gutwalibwa, gwanirizibwa, bamalayika ne bagutwala, tewali ggulu gwe bayita okujjako bamalayika beebuuza omwoyo ogwo guunya akawoowo akalungi, hadithi mpanvu, naye gwogutwalibwa negutusibwa ku ggulu ery'omusanvu. Allah azza wa jalla nalayira n'agamba guddizibweyo mu mubiri gwagwo. Kati omushiriku ye ate neggulu eryo taliyingiramu. Allah agamba inna alladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa wala yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Subhanallah. Gweddira omanyi nti eŋŋamiya esobola okuyita mu katuli k'empiso, tekisoboka. Yani Allah atulaga nti ekyo mustahil, tebagenda kugiyingira. Era wano we tujja ensonga eno tugimanye. Abatera okweyogeza emboozi eno batera okugamba nti mulekerawo okulamula ku bantu, mulekerawo okubawako hukumu. Eyabatonda bwatyo bwe yalamula yagamba bagenda kubeera mu muliro lubeerera, kubeerayo lubeerera. Allahu akbar. innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah watu bagamba abo bonna bamugasseeko ekintu kyonna, abalemedde mu lubaale, abalemedde mu byawongo, Allah azza wa jalla yabaziizaako okuyingira ennyumba ey'emirembe. bagenda kubeera mu bulamu bwa kaaba ebbanga lyonna, wal'iyadhu billah. baganda bange, nzijukira awantu awo hadithi nabi sallallahu alayhi wasallam gyatugamba nti bagenda ku Allah azza wa jalla bwali baleese walumbe mu kifaananyi ky'omuntu, mu kifaananyi ky'endiga, afwan. Allah azza wa jalla walumbe oyo agenda muteeka wakati w'ejjana n'omuliro. Subhanallah.
akowoola omukowooze ng'abantu bayingidde ejjana, abayingidde abaalina tawhid, abayawula Allah, abayingidde omuliro nabo baguyingidde, akowoola omukowooze abo abafiira ku shiriki, agambe ya ahla aljanna atarifuuna hatha, abange mwe abali mu jjana ono mumumanyi? Bagenda kunuukanuuka batunule bagambe tumumanyi, bakakase nti ono walumbe. N'ab'omuliro bagenda kuddamu ekyo. Kikyenjagala mu eyo hadithi ku nkomerero yaayo, agenda kukowoola omukowoozi agamba abange mwe ab'omuliro, ab'omu jjana mubeere eyo lubeerera, tewakyali kufa. Nammwe abali mu jjana mugenda kubeera eyo lubeerera, nammwe abali mu muliro mugenda kubeera eyo lubeerera. Subhanallah, eyo future yannama ddala. Kati omushiriku yenna alemedde ebibye, manya ki kyogenda okufiirwa? Nti ogenda mu bulamu bwogenda okubeeramu obutagenda kutukawo, naye ng'obwakaaba olukaaba olutagambika. Ensonga endala, omushiriku ono asaanya agitegeere. Omushiriku bikuwona ebiri mu nsi. Hadithi Nabbi sallallahu alayhi wasallam bayisawo janaza n'agamba mustarih wa mustarahun min. Basahaba beewuunya, basiriikirira nga bagamba ani manil mustarih, ani awummudde, ate ani gwe bawummudde? Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abagamba bino, n'abagamba amma al-abdu al-mu'min, bw'abeera omuddu omukkiriza, yastarihu min nasabi dunya wa adhaha, awummula ebizibu by'ensi ng'agenze n'ebinyiizo, n'agenda eri okusaasira kwa Allah. Ate bw'abeera ekyennyume, bw'abeera omushiriku, ki ekimutuukako? Oyo gwe bawummula. Allahu akbar. Manya nti bw'ofa nga oli mushiriku, bw'ofa nga ogatta ku Allah ekintu ekirala, abantu bakuwummula, n'ensi n'ekuwummula, n'ensolo nazo ne zikuwummula. Subhanallah, ebintu ebyo byonna bikuwummula. Yali ku nsi kuno nga mu bimu byakola, bal okubeerawo kwe mu nsi, lwaki ebintu bimuwummula? Allah obusungu bwe okubussa ku bantu. Eno faida tugifune, okutussaako obusungu bwe, tugeze njala, bwavu, embeera eyonoonese. Sababuhu hatha rajul, hatha al-insan, ensonga ennene omuntu oyo Allah kwatamu n'abeera nga atusindikira embeera ey'akanyigo okutujjira baraka mu nsi. Omubi oyo omushiriku, Allah agamba ng'ayogera ku bantu b'omu kitundu, b'omu byalo, walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw, singa abantu b'ebyalo bakkiriza Allah. Kitegeeza omubi bw'atubeeramu nga takkiriza Allah, yagenda otufuukira akabasa. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل سنغا بانتو بومو بيارو بكريزا الله نبمواولا ekyennyume kya aya eyo senga tubeeramu abashiriku, tubeeramu abo Allah azza wa jalla tussaako obusungu bwe. Kati omuntu oyo mubi atuviirako okubeera nga Allah atwala ne baraka zaffe. Amanu ke kakwakulizo Allah ke yateekawo, ne tutya Allah yali tugguliddewo emikisa okuva mu ggulu ne mu nsi. Wallahi naye butya ku mulyazaamaanyi asinga obulyazaamaanyi omushiriku, yatuviirako okubeera nga Allah atujjamu baraka ze, nga tubeera tufuna ebizibu ebyo. Kale mustarihun au mustarahun min, tuddeyo ku hadithi yaffe, abantu lwaki bamuwummula? Ensonga emu ku zo yeeyo, atuviiriddeko okubeera nga akalungi akaalivudde wa Allah tekatutuukako. Ensonga ey'okubiri,
bino bye batera okukola ebintu ebyesisittaza byo byennyini. Allahu akbar. mu bye bakola n'akwata endiga simanya. Imagine omuntu ofuna otya obwo amaanyi n'okwata ekisolo n'okyokya n'oyokya endiga bwokya endiga namba neggwawo nga namu imagine oba toyinamu toyina kyofunamu obulumi oba okyasigazamu ak'obuntu oba okyayinamu muli kwegamba tosobola kusaasira. Wallahi twaliyagadde obusiraamu awo nawo wavaawo faida nnene. Wallahi okutegera mahasini lislam, obulungi bw'obusiraamu mukimanyi nti eddiini yasaasira n'ekisolo nga tekinnaba kigenda kusalibwa. Wallahi eddiini yaffe nejja n'ekisaasira, tokkirizibwa kusala kisolo. Subhanallah, tokkirizibwa kukisala nga kinnawaakyo kiri wali kitunuulidde kino. Tokkirizibwa kukisala nakiso kitali kiwagale. Niraba obulumi omushiriku bwakola ku kisolo ekyo. Waki ebisolo tebimuwone? Waki ebitonde tebimuwone? Ng'afuuse alina ogwo omuti kwegamba yavaamu ne mu insaniya. Omushiriku omulogo mubi. Subhanallah. Nabwe kityo omuntu oyo waba afuuse mweyembeera bali ebyo byonna tabikola okujjako asooka kukaafuwalira Allah. Nabo bemulaba abasawo abalogo asooka kukaafuwalira Allah okukola ebyo. Asooka kukaafuwalira Allah byemulaba bye bakola nga addira n'awandiisa Qur'ani ng'agiwandiiswa n'omusaayi ogwa hifdh nga aguwandiisa Qur'ani. Kati omuntu oyo aba takyayina mukaabuntu. Lwaki ebintu tebimuwone? Lwaki abantu tebamuwone? Mu bimu bye tufuna ng'omushiriku avudde ku mwaliriro gw'ensi kwe kubeera nga tumuwona. Atuviiriddeko okubeera ng'emikisa gya Allah nga bwe tugambye tegikka gye tuli, ate atuviiriddeko akola ebintu ebibi ku nsi kuno mu byongo ebyo okutulugunya ebisolo n'ebirala. Kale nno baganda bange, mawudhu'u yaffe nga tugiyingira, muganda wange njagala otegeere nti omushiriku bino tabifuna. Omushiriku afudde, tetumunaza, la yughassal wala yukaffan wala tusalla alayhi. Tetumunaza lwadde omuzinga. Subhanallah. Omushiriku tetumunaza gwolaba era tetumusalira ng'ategeerekebwa nti ono mushiriku. Tetumusalira, tetumukolera bintu ebyo, tetumunaza. Iseeka maiti tubugirekawo. Obujulizi bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam buno yabugamba nga abugamba ku musilimu, kati oyo si musiraamu. Haqqul muslimi ala almuslimi sit. Ebintu ebikakata ku musiraamu, ku muganda w'omusiraamu biri mukaaga, naye mu byo bw'aba afudde tugoberere ne janaza ye tumuyambeko. Kati omushiriku ye ekyennyume kyakyo, omushiriku ye tetubimukolera. Tufunamu obujulizi obwo. Omushiriku ye tetukola ki? Tetubimukolera. Barakallahu fikum. Ensonga gye njagala okuyimirirako ennyo nti omushiriku tasonyiibwa. Bino byonna abimanye nti tabituukako. Ne bw'aba akoze ebirungi ebifaanana bitya ku nsi kuno, bino tabituukako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja nga kitaawe omuto agenda kufa. Atugamba Imam al-Bukhari fi sahihi, حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة taatawe muto bwe yatuuka mu budde bw'okuva mu buno obulamu obw'ensi,
atugamba dakhala alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, dakhala alayhi nabiyu sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam yayingira jali wa indahu abu jahl faqala ay am qul la ilaha illa allah, owange taata wange omuto yogera ekigambo kimu, kalimatun uhaju laka biha inda allah, ekigambo ekyo ngenda kweyimirira mu maaso ga allah. Subhanallah, mulabe obubi bw'emikwano emibi egyo egyali gimwetoolodde. Eno faida nayo tugifunewo. Omuntu yenna bw'oba okwana omuntu akusembeza eri allah, gye giba emikwano gyo. Omuntu yenna bw'oba okwana emikwano egyo egikusembeza eri oyo allah azza wa jalla. Laba bano abayaaye bwe baaviirako omusajja ono nga bali awo bamwesibyeko bamuliko, bamugamba nti atarghabu an millati Abdul Muttalib, ogenda kuva ku nkola y'owajjajja. Emikwano si mirungi. Nabbi atukutuko tugamba nti la tusahib illa ttaqi, teyalibadde mukwano gwo okujjako yatya allah. Nga bw'oba otusemu eyo embeera ekuviirako okubeera ng'ogenda okuwona nga yakuzza. Era awo nabbi yatugamba laqinu mautakum qawlu la ilaha illa allah. Fa abalongoofu bwe babeera awo ng'omuntu ali mu kuva mu buno obulamu obwensi, ate babeera balwana ye awonya atya, babeera mugamba ebyo bigambo nti boogera ebigambo ebyo oba oli awo abifiireko, kubanga oyo anaayogera ekigambo ekyo n'akifiirako ku nkomerero agenda kuba awangudde. Ng'agambye la ilaha illa allah nga kyekigambo kyekisebeyo nga nabbi bw'agamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna. Bwe ekigambo kyo kinabanga ekisembyeyo la ilaha illa allah ogenda kuyingira ejjana. Kakyaba emikwano emibi. Era bw'oba olina emikwano emibi egyefaananyiza bwe gityo, kikukakatako okugyewala, egyo egikutwala okuzikirira nabeera negibeera gyamuviirako okubeera nga azikirira. Bamugamba ogenda kuva ku nkola y'abajjajja, ogenda kuva ku nkola y'abajjajja. N'agamba rawi alhadith akhiru ma qala huwa, kyesembayo okugamba ye, ate ekibita kyezizaako, kyesembayo okugamba mata ala millati Abdul Muttalib, yafiira kuki ku nkola y'abajjajja. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'asigala nga munakuwavu. Wulira, asigala munakuwavu eri oyo afiiridde ku shiriki. Lwadde omusajja oyo bwe twogerako omanyi obuzito bwe. Yalwanirira obusiraamu, yalwanirira ekikola ekyajjirako obusiraamu. Kati bw'aba allah agambye oyo agenda kubeera mu muliro, kati ombuulira azimbye emizikiti, yalwanirira obusiraamu, naye kasita yafiira ku nkola y'abajjajja agenda kubeera mu muliro olubeerera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'ennaku yagamba la astaghfiranna lak, nja kusigala nga nkusabira allah akusonyiwe ma lam unha an, okubanga lyennaamala nga siziizibwa. Nabbi n'asigala nga ayogera, allah azza wa jalla n'amusaako etteeka erigamba ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tekigwanidde nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abakkiriza okubeera nga tukola ki? Tusabira allah asonyiwe omushiriku. Bw'oba olina omuntu ng'akyali mulamu mulumirirwe kati, naye bw'amala okufa bino omushiriku abifiirwa, tagenda kufuna kusabirwa allah amusonyiwe. Lwadde mwana wo, lwadde mutabani wo, lwadde maama wo bw'afiira ku shiriki, oyo tokkirizibwa.
Allah azza wa jalla nagaana nabbi sallallahu alayhi wa sallam okubeera nga akola ki asabira kitaawo omuto Allah amusonyiwe. Subhanallah, nasigala nga munakuwavu. Era eyo yali sababu nuzul, yali ensonga ya aya ey'okukka. Agamba Allah azza wa jalla yayongera okussa ekigambo ekirala okukakasa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba innaka la tahdi man ahbabt, Muhammad tosobola kulungamya gwoyagadde, walakin Allah yahdi man yasha, mazima ddala Allah yalungamya gwaba ayagadde. Omushiriku subhanallah fe gwaffe tumukowoole, tumulage ekisinga okuba ekirungi, tumugambe nti bwekakutanda n'ova mu buno obulamu nga toterezezza nzikirizayo, wallahi ozikiridde. Bino tetugenda kubikolerako, tetugenda kusabira Allah kusonyiwa, tetugenda kuyambako kukolera mirimo emirungi. Era omushiriku bino tetubimukolera emirimu emirungi okutwaliza ewamu gyonna egikolebwa omuntu aba afudde, tugeze kumuzimbira muzikiti, empeera n'osalawo zigende eri omufu, oba n'okola ki n'omukolera umra n'omukolera hijja. Ebyo omushiriku abisubwa, tebimukolebwako, tetubimukolera, ebyo byonna bifiirwa. Subhanallah, ebyo tabituuseeko okujjako olw'obulyazaamaanya bw'alina obwo obunene. Idhan wanaha Allahu nabiyahu, atugamba Allah yagaana nabbi we sallallahu alayhi wasallam an yastaghfiru li ummi. Era ensonga endala, oli abadde kitaawo omuto, kati Allah azza wa jalla yagaana era nabbi sallallahu alayhi wasallam okubeera nga asabira Allah azza wa jalla asonyiwe maama we. Agamba Imam Muslim, قال إمام مسلم في صحيحه حدثنا يحيى حديث عن تقامبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقامبة ويشتي والنبي صلى الله عليه وسلم أقامبة استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. نسب الله عز وجل أمبو مكسا أمبو ركسا نسبيلي mama wange Allah kugamba asabire Allah azza wa jalla asonyiwe mama we. Agamba falam ya'dhan li, Allah tiyamuwa rukusa lwakusabira mama we Allah amusonyiwe oyo mama we. wasta'dhantu an azura qabraha fa'adhina li, nimusaba anzikirize okulambula kabbuli ya maama wange, ekyo kyo nanzikiriza. mu hadithi era gyekomekereza yagamba kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur, nali nabagaana okulambula kabbuli muzirambule. Okuzirambula kuno si nti omushiriku tugendayo okukola ki kumusabirako, ekitutwalayo kwe kukakasa nti ono gundi naye yafudde, kwongera kulaba nti omuntu ono azikiridde, kufunamu kyawo weebuulirira nti neweekuba mu mutima n'olekayo byonna. Wallahi omulyango gw'okusonyiwa Allah azza wa jalla guli kumpi. Kati omushiriku tetumukolera buli mulimo mulungi, mujo mwe muli ogwo omulimo ogw'okubeera nga tumusabira. Qala Abu Ishaq ash-Shirazi rahimahullah agamba wa in mata kafir lam yusalla alayhi, bwafa omuntu omukaafu omushiriku tetumusalira liqawlihi azza wa jalla, olw'ekigambo Allah azza wa jalla kyatugamba wala tusalla ala ahadin minhum mata abada. Omushiriku tetumusalira, Allah yatugaana tosalira omuntu mubbo afiiridde ku bushiriku, oba oyo omushiriku yenna afudde. Subhanallah, tetukkirizibwa kubakola ki kubasalira. Idhan
oyo yenna afiiridde ku bushiriku tetukkirizibwa kumusaalira. Agamba qala Imaamu Nawawi rahimahullah fi Majmu' agamba wa ajma'u, yani beegatta abamanyi. Yatugamba Imaamu Nawawi mu kitabo kye Majmu' al-Muhadhab agamba wa ajma'u ala tahrimi as-salati ala al-kafir intaha kalamu. Agamba beegatta abamanyi okubeera nga tetukkirizibwa kukola ki, kusaalira muntu afiiridde ku bukaafu. Agamba fakana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yusalli ala almunafiqin. Nabbi yali asaalira abaki, abannanfuusi. Wayastaghfiru lahum hatta nazala qawla allahi ta'ala, okutuusa ekigambo kya Allah bwe kyakka, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. beenenyeze oba tobeenenyeza neboona asaba Allah azza wa jalla abasonyiwa emirundi egisukka emirundi 7, Allah azza wa jalla tagenda kubasonyiwa. Subhanallah. falam yakun yusalli alayhi ba'da dhalik. Nabbi sallallahu alayhi wasallam teyaddamu kubasaalira abafiiridde ku bushiriku n'obunnanfuusi obwenzikiriza oyo afiiri obutujja mu busiraamu. Teyaddamu kubasaalira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam wano yali asaalira bannanfuusi, tugamba yali asaalira bashiriku, yali asaalira bannanfuusi. Era Umar radiyallahu anhu yamugaanako Nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba nti Allah teyankomeka mpaka aya ya Allah yakkeeyo yamugaanira ddala okubeera nga taddayo kusaalira abantu abafaanana bwe batyo. Walamma agamba ma kana linnabiyi, aya tujiddamu agamba tekigwanidde Nabbi sallallahu alayhi wasallam walladhina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ni Ibrahim kyekimu bwe yategeera nti kitaawe mulabe wa Allah naye namwewala. Kale tetukkirizibwa kusaalira mushiriku, tetukkirizibwa kumuzinga wadde okumukolereko emirimu gyonna egy'obusiraamu. Afa ali bw'atyo dhalilan, afa munyoomofu, afa bw'atyo ali kweyembeera. Saba Allah azza wa jalla twekingirize obushiriku kubanga buliko kuzikirira. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الشيخ وفي الشيخ فهد إبراهيم السموانغا okubeeranga otwanjululiza darsu oba ekigambo ekibadde kiyinza okuba nga ddala mu butuufu tekitegerekeka na buli omu. Naam, tulaba nti mu bigambo by'otwanjululiza ku ebyo ebitakolebwa ku muntu afiiridde ku bushiriku bingi biwerako. Tanaazibwa, tasaalirwa, tasabirwa, okitegedde, takolerwa birungi omuli okuzimbirwa emizikiti afunemu empeera, amasomero nakinaki nga bw'ozza obimenya. Naam, kakati ne wabaawo ebigambo by'oyinza okutunuulira kati nga abaffe omushiriku, omuntu nga mushiriku yaliwa. Omuntu nga mushiriku abaffe abeera mu basiraamu, asobola okubeera mu basiraamu oba abeera mu bali abatabangako basiraamu bokka. Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Sheikh abuzizza ekibuuzo ku mushiriku abaffe abeera mu bali bokka oba ne mu basiraamu asobola okubeeramu.
baganda bange abalungi abatuwuliriza, shiriku nga bagenda okuginnyonnyola abamanyi bagikoonako, huwa taswiyatu ghayru llahi billah fima huwa min khasaisihi subhana. Shiriki kweku okwenkanyankanya ebyo ebya Allah n'obikolera ekitali Allah mu bufunze. Gwe bw'okola bino naawe oba ogasse ku Allah n'ekintu ekirala, sawaan wagamba la ilaha illa Allah ladde wagamba la ilaha illa Allah, ebikolebwa Allah n'obikolera ekitali Allah. Ogeza Allah azza wa jalla yasabibwa yekka. Gwe n'ogenda n'osaba kabbuli n'okakasa nti empewo ezo zisobola okuyamba okutambula, wahalumma jalla okufuna visa, awo shekhe nyina ekyokuyiga kye nalabyeko n'amaaso gange. Subhanallah, tufunemu ekyokuyiga mu daruso eno. Bano abantu tebabadde wala ne famire, tebabadde wala. Nti njagala kutegeeza ki, waliwo abantu abayina amasabo mu bifuba byabwe. Nayongedde okukakasa nti obushiriku tebukoma ku kigambo muntu kyayogera, wabula oba kikolwa oba obushiriku buli mu kigambo n'ekikolwa n'enzikiriza omuntu gyakkiriza. Tekikola kubikola mbu omuntu alina essabaawo ne bikomaawo. N'okukkirizako kwennyini muli munda ng'oli omuntu ye ayinamu enzikiriza eyo. Kyekireeta baseka batusomesa enzikiriza. Wallahi tufeeyo nnyo ku nzikiriza, kubanga Allah watunuulidde ne ku lunaku olw'enkomerero. Yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allaha biqalbin salim. Olunaku lwetagenda gasa maali lwadde abaana okuggyako yalijja n'omutima omulamu, omutima ogwasiramukira Allah. Lwaki nkireese ekyo? Tuddeyo ku nsonga yaffe. Kino nakyebye n'abantu abasaala, abantu abakola byonna by'omanyi nti birungi. Baalinnye ennyonyi nga bava Bulaaya ne bajja ne batuuka basibidde ku bijja. Bw'oyita ku bijja biri bitukulanga, babizimbisa na mabo tails, byonna binyirira bwe biti nti bagenze kulima biki. Ne mbabuuzaawo baba bagenda kulima ki ewatali muddo. We batuuse era ne beekalakaasa nti mumanye mmwe muli butabuliiki, temwagala kulima bijja. Ne bayitawo swi. Allahu akbar. Nga mwe muli n'abakyala, tiimu yabadde nnene. Ne Allah azza wa jalla, kino kye njagala okutuukako, faida eno tugifune. Baavaayo, bwe baavaayo ne bakomawo ewaka ne boogera bye boogera. Allah aleeta obudde bw'okubeera nga batambula baddeyo. Obudde obwo bwali ndooza bwa bino ebyemizannyo World Cup. Kata yali eyise etteeka mu byennyonyi nti tiketi emunyonyi weekuleka oyina ggula mpya. Baateekamu ssente nnyingi ne zibaluma. Nagamba Abawarabu babi. Bino bye bigambo byabwe bye mbagamba. Nina kye njagala okutuukako. Wallahi bwe nakakasa nti enzikiriza mu bifuba by'abantu eyinza okubeera ng'eri eyo nga yasensera ng'alina essabo lisinga n'erya Pasita Kakande. Omuntu oyo y'omu, ennyonyi yabaleka. Bwe mala okubaleka, sheekhe baakomawo ne batugamba ennyonyi etulese nti Abawarabu babi batuguzza tiketi. Baateekamu obukadde ndowooza obusuka 15 okuddamu okugula tiketi zaabwe batambule. Naye kyenjagadde okutuukako nga tebannaba kugenda, baddayo ku malaalo basiibule. Kye bataakola mu lubereberye kwegamba bategeeza nti amalaalo gano noze ensonga we yavudde okubeera nga n'ennyonyi etuleka lwa butasiibula baki bajjajja. Ne baddayo ne basiibula.
abafu kwolwo bakeera nnyo ku kisaawe ne balinnya ennyonyi ne bagenda as'aluka billah nkubuuza nga ofumiitirize ku lwa Allah nga nkubuuza omuntu oyo bw'agenda n'ekyo aba agenze ntegeera ki muli mutima gwakakasa nti bajjajja olw'okuddayo n'asiibula bajjajja bano be bafuuse ensonga okubeera nga n'ennyonyi teddamu muleka n'atambula bulungi waliyadhu billah olaba enzikiriza eyo kyova olaba nga baseeka bazze batuule wano batereeze enzikiriza biri tebisabibwa Allah agamba in tad'uuhum la yasma'u du'aakum bwe mba mbasabye tebagenda kuwulira kusaba kwammwe walau sami'u mastajabu lakum ne baba babiwulidde tebagenda kubaanukula wa yawma alqiyamati ku lunaku olw'enkumi bagenda yakfuruuna bishirikikum ku lunaku olw'enkumi bagenda kwewakana shiriki wammwe gwe mwakola kati tulina kusinza Allah yekka omushiriku seka gwakonyeeko lwaki njagadde okusiikira ekifaananyi ekyo abo balina ebifaananyi bya busiraamu naye ekyo kye bakola kya bushiriku era bashiriku mu mbeera eyo shiriki takoma ku muki ku mukaafu eno aya etusomebwa ne Ibn Abbas ne Ikrima ne ba Mujahidi bonna bagamba yakka ku bashiriku baki be Makka balina tawhidi gwe baali balina naye ate nga mu budde bwe bumu balina shiriki aya ki Allah agamba wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun nazala ala kufaru Makka yakka kwabo abashiriku be Makka mu budde bwe bumu balina obukkiriza ki bwe njagala okujjirayo Allah olw'okuba mwenkanya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah baali bakakasa nti bw'oba babuuzize abatonda bagamba nti Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulunna Allah bw'obabuuze etonda amagulu n'ensi amagulu n'ensi eno gye tuli bagamba Allah fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din we balinnyanga eryato ne bafuna embeera basabanga Allah yekka falamma najjahum ila al-barr fa idha hum yushrikun we bavanga mweye embeera ne badda ku lukalu nga badda mu shiriki waabwe kati bashiriku tolowooza mbu kiriseeka bwe tuba tutudde wano era bamu bagenda kuvaawo n'endowooza kale waki tebayise batali basiraamu ne bayita olugundi bonna tubayita olukuŋŋaana luno si lw'abasiraamu bokka bonna tubayita bakole ki basiramuke naawe osobola okubeeraawo ng'obituulidde kati aya bweba eyogera kubakkiriza Allah mu budde bwe bumu osobola okubeera ng'osaala naye ate nga mu budde bwe mumu okola ebirala ne kikulaga nti obeera mushiriku era bw'ofa mu mbeera eyo ng'ofiiridde ku shiriki omunene wallahi n'ofa n'essabo n'ofa ng'okakasa ng'osaba lubaale mulabeyo kano ne kano Sheikh Kiriza nkayiseewo mu bubenje bwa shiriki seeka bwe yayogeddeko kano kakulu shiriki liringa ng'ettondo ly'obutwa bw'onaalisuula mu kidomola ky'amazzi amazzi gano bw'ogatunuulira ge mangi ettondo lino liba ttondo bwe ligwa mu mazzi gano gonna gakola ki gasaanawo ekidomola ekyo kyonna buba bufuuse butwa kati bw'atyo shiriki bw'asazisaamu emirimu gyo bw'aba yasazaamu egy'abannabbi kati olwoffe bw'atyo shiriki era Allah azza wa jalla agamba bw'oli musinkana nga tomugattako kintu kirala kyonna ng'ebirala wabikola ebinene ebisembayo watta muzaddewo wakola ebinene olwa ssente n'omusinkana nga togattako Allah kintu kirala n'obeera nga wakola ebirala Allah ali kusonyiwa kale nno twewale shiriki yenna omutono n'omunene kubanga aliko okuzikirira kw'abaddu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fika wa jazakallahu khairan ekituufu nti eddurusu zonna bw'oba ogenze ozitunuulira mu bugazi bwazo barakallahu fikum omusomesa bw'atandika ekibuuzo mubuuzo ekibuuzo kimu ne kifuukamu nakyo ddarusu ebibuuzo biba bikyaliwo barakallahu fikum naye nga olw'okugoberera enteekateeka ennungi n'okulaba nti ate tufuna kubasomesa nga bwe bateekeddwa era tuba tulina kwerekereza abasomesa baffe abalungi
abatagikawo era abatakomezebwa nti komaawo naye ne tubagamba nti tewali kyakukola biidhinillah enteekateeka erina okugenda mu maaso. Tukusaaliddwa nnyo era tulina omululu mungi. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Tukwenza Sheikh Fahdi Ibrahim Semwanga. Jazakallahu khairan. Tenti y'abawalimu bannaye yeno tenti eri wano mu maaso, abawalimu abatuuka tenti yaffe yeno insha Allahu tabaraka wa taala gye tuba tutuulamu. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nannyini motoka ennamba eno UAY 602E eri mabega wa tenti eno mwe tutudde. Tukusaba ojje mu bwangu obw'ekitalo, waliwo emirimu egyetaaga okukolerwawo ate nga gisingako ku kupaakingwawo kw'emmotoka eyo. Jangu ogisembezeeko awalala. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Sheikh Siraji Mukasa, Sheikh Siraji Mukasa simanyi oba wooli. Sheikh Siraji Mukasa, mukadde waffe director Sheikh Mahdi Kakoza twabadde naye okuva kulweggulo lwonna. Wetwogerera embeera enafuyiddemu ddala. Nsaba Allah muwe obulamu obulungi. Yabadde omusomesa waffe essaawa eno naye alina gwasigidde. Insha Allah jjabba twegattako essaawa yonna. Olunaku lw'eggulo lwonna twabadde naye, yatugguliddewo puroguraamu yaffe eno. Yavuddewo ekawungeezi ng'embeera etandise okunafuwa. Enkomye okwogerako naye ng'embeera tennaba kutereera bulungi. Tusaba Allah amuwe obulamu obulungi mukadde waffe Sheikh Mahdi Kakoza. Atulekedde mukadde waffe Sheikh Siraji Mukasa, ye musomesa waffe essaawa eno ng'agenda tusomesa ku bashiya. Abashiya si basiraamu era si baganda baffe. Insha Allah Sheikh Siraji Mukasa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza atukuŋŋaanyiza mu kifo kino ng'ensonga enkulu kwejjukanya mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, era nga buli muntu abe mukakafu nti tuli mu kifo ekituufu nga kijulirwa ne bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala nga batubuutikidde n'okutusabira nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe buli azze mu kifo kino. Allahumma amin. Omusomo ogumpeereddwa ogwali badde gubatuusibwako mukadde waffe akosese, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe shifaa'ul ajil. Kukwatagana n'abamu oba n'abantu abamu mu busiraamu ababwerimbikamu ne batuukisiza ddala n'okulowooza nti be basaanidde okubeera nga be babukulembera. Tuyinza okubayita
mu lulimi nti baganda baffe ng'enjogera bwetambula, naye wano batugambye nti abo abantu abo ab'ekika ekyo sibabeera baki, si baganda baffe, be bantu abayitibwa abashiya. Ekigambo bushiya si kibi bw'oba osomye olulimi nga Oluwarabu. Kigambo shiya si kibi, kivaamu kitegeeza nti waliwo abantu abeekutte awamu nga balina n'ebigendererwa ebimu. Bwe biba birungi babeera balungi, bwe biba bibi babeera babi. Bano betwogerako be bamu ku bantu abeerimbika mu Busiraamu naye nga babusiize ebigendererwa byabwe ebikusike ebyemabega. Tukimanyi bulungi nti Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatumwa yasangawo bakirimaanyi b'ebiseera ebyo baaliwo, Abaroma n'Abafarisi. Wakati mu kusoberwa Abaroma bawadaawadako Obusiraamu ne bubasukkulumako, Abafarisi nabo ne bawadaawadako ne kikeesa enkya nti Obusiraamu bwabuutikira ebitundu ebyo. Abafarisi olwaleero bwe kigamba Farisi kisigala mu lulimi olutategeerekeka, wabula be bantu abawangaalira mu ggwanga erya Iran. Awo enzikiriza yaabwe yali baali basinza muliro. Wakati mu kusoberwa abamu baasiramuka, ate abalala baagezaako okulaga nti bakoze eki, basiramuse. Ne banoonya embeera ebasobozesa okubeera nga basensera mu Busiraamu, kubanga baasangibwa be balina obukulembeze n'oba nga balina n'obuvunaanyizibwa okubeera nga bebakulembera abalala abaali beetoolodde mu kitundu ekyo, ne beesanga nga obufuzi bwabwe bwagenda buseebengerera. Ne baddayo mpola mpola ne beekuŋŋaanya banoonye butya bwe bayingira mu Busiraamu babukulembere ate babusaanyeewo. Abashiya benjogerako balimu ebiti bingi. Naali agadde wano nejjukanye nammwe ku bashiya eweekiwayi ekimu abayitibwa Ashiyatu al-Imamiya. Abashiya nga enkola yaabwe beerondamu abalangira 12 nga be balina okukulembera Obusiraamu. Ne bagamba nti balina ba imaamu. Kigambo ekyo baakikweka ne baali bayagala kweyita ba khulafa. Ne bakiziika ne bagamba nti ffe tulina obukulembeze obw'ennono nga bayingidde n'okwekwasa amaka oba abantu ba Ahlul Bait, abantu enju ey'obwannabbi, ku olwo beekwata ku sahabi al-Jalil Aliyu radiyallahu anhu, khalifa owokuna. Abashiya bwe batuula beekolamu omulimu ne banoonya kiki ekyokugamba abantu, bagamba nti mazima Ali ono kaana al ahaqu bil khilafa, yali asaanidde okubeera ani? Khalifa asookera ddala, ng'oggyeko Umaru n'abalala oba ne Abubakar, naye Ali nga Ali mu mbeera ze yali asaanidde okubeera nga ye khalifa akola ki? Asooka. Ne bazimbira okwo. Bwe bazimba endowooza eyo baagiteekateeka ne bagamba nti okukakasa ekintu kino n'okukitwala nga kimatiza abantu,
katutambulize obukulembeze buno butambulire mu nju yaani ya Ali. Batandikanga ekibiina ekyobufuzi ne bagenda nga bakyongeramu ne kituuka ne kibeera nga kibiina kya nzikiriza ya njawulo, naye nga beeyita basiraamu. Wano ekibuuzo we twebuuliza nti basiraamu tugenda kulaba, kuba omusiraamu yakola obusiraamu bibugamba. Abashiya bakakasa nti Ali yali asaana okubeera omukulembeze nga toleese mulala yenna. Naye abasoma ebyafaayo, ndi musajja musomesa, tusomesa ebyafaayo by'obusiraamu naye tutegeera bulungi ti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatumwa ng'awezezza emyaka 40. N'akowoola abantu okumwegattako okutegeera obubaka Allah subhanahu wa ta'ala byamuwa. Eyasookera ddala okukkiriza obubaka bwe mu basajja abakulu yali Abubakar radiyallahu anhu, ne mukyala we Khadija naye nakkiriza. Ku buuyi bw'abaana abato yali Ali eyali awangaalira mu maka ge, nga omwana gwe yafuna okumujja ku kitaawe omuto Abu Talib, gwe twali tumanyi nti kaana kathirul iyal. Abu Talib yali n'abaana bangi ng'ate enfuna si ey'amaanyi ennyo, naga nti kambe ne muto wange ono. Naye raba Abashiya gye bawa amatuka nga obusiraamu buzze, ne bakolamu endowooza ne bagamba nti be yali asaanira okubeera khalifa omwana oyo. Endowooza eyo nkyamu basiraamu. N'olwekyo buli omu wooli manya nti Aliyu radiyallahu anhu yali musajja mwana nga akyali muvubuka muto, eyali tannatuuka kwetikka buvunaanyizibwa bwa kubeera nga yeetikka obubaka bw'obusiraamu. Naye nzikiriza eyo bagizimba ne bagizimba olwaleero aqiida, nzikiriza. Tugambye nti omubala gwe tuliko wano al aqidatu awalan. Omushiya agamba atya? Aliyu awalan. Ali alina okukola ki? Kubanga basukka ate ne babuuka ne ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beekalamu abalangira 12 benjagala okuyita mu tubalabe be baliwa. Basooka na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, owe baamuwa n'erinnya al-Murtada. Balina ebitendo bye batenda abantu baabwe ebitali bya bulijjo oba birala bifaanana bye tumanyi. Al-Murtada oyo sihiru Nabi sallallahu alaihi wasallama, mukoddomi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kubanga yawasa Fatima. Ekyo bakirabanga kibanyweza nnyo. Kyokka Ali radiyallahu anhu yattibwa bwemage, yattibwa talina musango gwakoze eki gwakoze, ala yadi rajulin, ng'akulembeddwa abasajja oba omusajja ayitibwa Abdurrahman bun Muljim. Bannaffe abasomesa Islaamu kalukankayiseewo, abasomesa Islaamu balina ebintu bye bagattagatta ebyafaayo ne babitwonoonera ne bakyusa n'okutuuka okukyusa amannya. Ono ayitibwa Abdurrahman bin Muljim ne bamuyita Abdurrahman bin Muslim. Kigambo ekyo abasomi mukyegendereze, balina entaputa etabula obusiraamu. Abdurrahman ibn Muljim
ye yatta Ali radiyallahu anhu. Addakaawo Hasan bun Ali mutabani wa Ali radiyallahu anhu bamuteekako erinnya oba chepe zebamuteekako bamuyita al-Mujtaba. Mujtaba ye muntu ow'ebbeeyi omusunsule. Ne kuddako Hussein bun Ali, oli Hasani nani ne Hussein bun Ali radiyallahu anhu al-mulaqab bishahid, bamuteekako nti ye musajja yafa muzira. Ali Zain al-Abidin bun al-Hussein al-mulaqab bis-Sajjad, waliwo bateekako nti ye musajja kana kathiru sujud as-Sajjad. محمد الباقر بن علي زين العابدين الملقب بالباقر بامتاكير نيريو. جعفر الصادق بن محمد الباقر الملقب بالصادق. موسى الكاظم بن جعفر الصادق الملقب بالكاظم. amanya gagenda gabaweebwa owomunana Ali Rida bun Musa al-Kadhim naye bamutuuma Ar-Rida kwegamba omusiime oba asiimiddwa. Muhammad al-Jawad bin Ali Ar-Rida al-mulaqab bit-Taqi, bamugamba nti oyo muti wa Allah nnyo. Ali al-Hadi bun Muhammad al-Jawad al-mulaqab bin-Naqi. An-Naqi kitegeeza omuntu omuki omutukuvu ennyo ataliko bbala. Hasan al-Askari bun Abdul Hadi al-mulaqab biz-Zaki, amanya gagenda gagoberegana mu kutukuza n'okukola ki okulabanga galaga nti bantu abo ba waggulu nnyo nnyo. Muhammad al-Mahdi gwenjokero al-Mahdi si Mahdi ono gutubadde seeka gutuli naye, wabula y'omu ku bantu imaamu ow'ekkumi n'abameka ow'ekkumi n'ababiri ayitibwa Muhammad al-Mahdi bun al-Hasan al-Askari al-Hujjatu al-Qa'im, yensonga enkulu ddala. Al-Muntazar bamulindiridde, yani ye imaamu alindiriddwa. Lwaki alindiriddwa? Lwaki bamukoze eki? Alladhi dakhala sirdab, ayina we yayingira baali bali awo n'akola ki? Bali wamu n'abingirako mu sirdabu, ndowooza tukiyita ddaali. Yayingira mu ddaali n'alinnya mu ddaali n'agenda mu ddaali ne bamulinda okukomawo teyakola ki? Teyadda nakati. Kakati Muntazu akoleze ki? Alindiriddwa. Ekyo kyali mu kitundu kye bayita Samarra, kiri mu Iraka. Bamulindira eyo mu kibuga kye bayita Surra man Raa oba okuba obufunze Samarra. Wakana umuruhu kama yuqal, batugamba nti emyaka gy'omuntu oyo nga bwe kigambibwa gyali emyaka emeka? 4. Ndowooza tugenda tugoberera abantu betugoberera abo. Amagezi ag'obuntu nago mugaleete nti kijja kitya oba kifaanana kitya. Yayingira mu ddaali ng'alina emyaka 4. Abo bagamba giri 8. Kyokka ahli sunna wal jamaa ebigambo ebyo babiwakanya, ne bannabyafaayo bakola ki? Babiwakanya. Bamutaakako ekigambo nakati erinnya eddala al-ma'dum, omubuze oba eyababulako, oba al-mawhum, alowoozebwa okulowoozebwa nti yabula oba tiyakola ki? Tiyabula. Balina emitwe emikulu kubasimbira embeera zaabwe n'okutambuza emirimu gyabwe. Namba emu omukukunavu ayitibwa Abdullahi bun Saba. Abdullahi bun Saba, abayizi abasoma ebyafaayo mumumanyi. Yali musajja mu Yudaaya, yava mu Yamani eyo. Yali musajja mugezigezi, musomi ate nga muwandiisi. Adhahara al-Islam, yalaga nti akoze eki? Asiramuse. Ate nga bwe yali
alina ebitone ebyobuwandiisi n'okusoma ebyafaayo yaddira enzikiriza ey'ekiyudaaya n'agigatta n'ebirowoozo by'abashiya ne bakola enteekateeka yaabwe okwonoona obusiraamu. Ne babeera n'enzikiriza egamba mu nzikiriza zaabwe ne bagamba nti balina enzikiriza egamba etya arrajaa. Omushiya omukukunavu afaanako bw'atyo bw'aba afudde akola ki? Akomawo. Kyekibalindisaani Mahadi oyo bamulinda ate nga balina n'emirimu gye bamulinda akole. Ekyokubiri, waliwo mu bashiya adamul maut, waliwo abatakola ki? Abatasobola kufa, bo bali awo, tebavaawo, babeera awo. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Buli ekiri ku nsi kuno ekitonde ekissa kyakola ki? Naye bo baga nti waliwo obutafa. Ensonga endala mu bigambo byabwe bagamba nti okufuga oba obwannanyini bw'ensi eno bwabwe basobola okusenga we baagala, we baagalidde. Na wano weekiri naye bali ate baasukkuluma. Ate balina okumanya ebintu ebitonde ebirala bye butamanyi. Al-ilmu bi ashya'i la ya'lamu ahadu ghayruhum. Balina bye bamanyi abantu abalala bye batakola ki? Bye batamanyi. Awo be bashiya. Tukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala la awwala lahu wala talina ntandikwa, talina ki? Naye baga nti balina we bakisimbuliza entandika yaani? Ya Allah. Ebigambo ebyo tugenda tuyitamu ojja kulamula betwogerako basiraamu oba si baki? Si basiraamu. Ane baga nti ne bamuteekawo nekigaa nti kisoboka Allah annisiyani okukola ki? Ayinza okubaako neki neyeerabira. Tugamba ebyo tugamba nti subhanallah, Allah atutaase enzikiriza efaanako bwetyo. Nga bagamba ekikaatiriza obugumu n'obukulembeze bwa Ali bwe bakakasa, bagamba nti nga Yusha bun Nun nga bwe yalaamira Musa, na bwe kityo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalaamira Ali okubeera nga yemukulembeze oluvannyuma lwe. Abdullah ibn Saba yagenda asaasaanya ensomesa ye ey'obushiriku nga bwe tugambye, ng'agenda agattagatta ebintu. Bwe yava mu bitundu n'agenda mu kitundu ebirala eby'omu Iraka ne mu Saudi Arabia eyo, n'agenda nga akulaakulanya okukowoola nti Ali ye mukulembeze. Lumu Abdullah ibn Saba yasinkanako na Ali maaso ku ki? Maaso ku maaso, n'amugamba ebigambo bino: anta 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 anta. Kye yali ategeeza mu kyo nti anta Allah. Subhanallah. Yamugamba atya? Anta anta, ng'akyakikuweese kutuusa lwe yakijjayo n'aga nti anta Allah. Fahamma Aliyu radiyallahu anhu biqatlihi. Ali radiyallahu anhu yawulira ekigambo ekiva mu Abdullah ibn Saba, fahamma biqatlihi, n'agamba nti omusajja ono ave mu nsi tumutte. Kyokka Abdullah ibn Abbas n'amukomako. Kyeyatya mu fitina ezaali badde ziva mu ekyo ate nga zisukka ku kyali kigenda mu maaso. Ekyaddirira, Aliyu radiyallahu anhu yawaŋŋangusa ani Abdullah ibn Saba ila al-Madain, bitundu by'e Madiyana eyo. Kitegeeza nti yali amaze okumulamamu obulabe, n'amutwala wala
aleme kubeera nga abeera mu bantu abayinza okuba nga aboononera aqiida zaabwe. Mu basajja abakukunavu abo ng'ogyeko Abdullah ibn Saba, tulinayo omusajja ayitibwa Al-Kulaini oba Al-Kalaini. Al-Kulaini oyo ye swahibu Al-Kafi, ye muwandiisi w'ekitabo kyabwe ekya hadithi ekinene bakiyita Al-Kafi. Eno mu ahli sunna wal jamaa kyenkanankana ne Sahihu al-Bukhari. Ekitabo ekyo kirimu hadithi eziwerera ddala 1699 kyafuluma era kiri mu matundiro g'ebitabo mu Irani ne mu Iraka gyebiri. Uga nti bampe Sahih al-Kulaini manya Al-Kafi kimalidde aqida y'abashiya yonna ogisanga omwo ne hadithi ezikakasa ezigenda zoogerwa an fulani. Tuwongerako omusajja ayitibwa Al-Haji Mirza. Mirza oyo, Mirza Hussein oyo mutabani wa Muhammad, ayina ekitabo kye kyagamba nti fasulul khitab, okugjawo embulubujju wadde n'akakunkuna konna fi ithbaati taharifu kitaabi rabbil albab, okunnyonnyola ng'ekitabo kyani, kitabo kya Allah Qur'ani nga bwe bakikola ki, baali sunna bwe bakyonoona. N'awandiika bingi ebikwata nti ekitabo kyaki Qur'ani yakola ki, yakyusibwa. N'agamba nti mu Qur'ani eno gye tulina ffe ahli sunna fihi ziyada, mulimu ki, ebyayongerwamu wa naqsu, ate mulimu ebyakola ki, ebyakendezebwamu. Wadhalika ekyokulabirako kyetufunamu mu bigambo bye bingi, Surat al-Inshirah fenna tugimanyi bulungi, si bwe kiri basiraamu, alam nashrah. Hadithi eyo, manya sura eyo mulimu ekyagibwamu ye kyeyaleeta n'akisikayo, oba kiri wakati wa rafa'na laka dhikrak. Waliwo aya egamba etya ye kye yateekamu, n'agamba atya waja'alna aliyan sihrak, ne Ali twamufuula muki, mukoddomiwo. Eyo nga aya omusajja oyo Al-Haji Mirza gyagamba nti yajjibwa mu Qur'ani ereme kukakasa buki bwa imaamu bwa Ali. Ekibuuzo, abasajja abo basiraamu abagamba ebyo? Basiraamu? Kale munaabasiramusa mwe munaaba musazeewo, naye kamba nnyonnyola bye nninawo. Waliwo omusajja ayitibwa Ayatullah Al-Maqamani, ayina ekitabo kyagamba nti okusunsula tanqihi rijal, asunsula abasajja banna hadithi. Ng'eno mu ilmu al-mustalah gye tusoma ku bya hadith, okuziraba eno namu, eno eri bweti, eno eri bweti, boe waabwe kye tuyita aljarhu wa ta'dil. Aljarhu wa ta'dil irimu eyo eraba nti okusinziira ku kino na kino hadithi yono erimu eki, erimu akakunkuna. Ate oluusi ne wabaawo ate irimu endala egamba nti okusinziira ku kino na kino hadithi eno gye musojjogola nti nkyamu, ebigiyimirizaawo kino na kino na kino. Kaakati mu kitabo kyekyo agamba ayina ebigambo bibiri binene byayogera ku Abubakar nani ne Umar, abayita biljibti, jibti nani ne twaghut. Twaguti abashayatin, manya ga shayatin abo. Kitegeeza Ali manya Abubakar ne Umaru amanya ebitendo bye babayita nabyo tibisibwa mu kamwa. Ate nga Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugaana okuvuma baki basahaba be. Ku saidi eyo tulina omusajja abo bonna betwogeddeko badda nnyo, naye naalibadde ku mulembe guno gwe tuliko, gwe tutannaba kukyasa kye tutannaba kuvaamu,
ayitibwa Ayatullahi Khomeini. Ayatullahi Khomeini ndoza mwamuwulirako, ye mukulembeze ow'oku ntikko mu Iran eyali kati aliko bamita Ayatullahi Khamenei, bakyusakyusaamu mu bunukuta obwo, oli Khomeini ono Khamenei yaliko kati. Alladhi tazaama thawratun shi'iyya, yakulembera akeegugungo k'abashia mu Iran akaatuuka okumalibwa okuggweera mu kuki mu bashia kujja mu bufulembeze mu Iraq, manya mu Iran. Khomeini oyo alina ebitabo bye, naye alina ekitabo kyagamba nti Kashful Asrar, okubikkula ebyama, gwe mutwe gwakyo. Ayigamba gavumenti z'obusiraamu, kubanga Khomeini bwe yali ajja mu buyinza yajja nagamba nti al-hukumatul islamiyya yalangirira gavumenti y'obusiraamu nga yeramula mu Iran, naye nga kyamakwekansamu. Kyokka bwe yajjanga ajja n'ebirowoozo eby'obusiraamu, wayita akaseera katono n'atandika okubikkula ebigendererwa byabwe, ebigendererwa by'abashiya, n'ayagala obushiya bubune mu nsi muno mwonna. Wakati mu kugezaako okwo kwe kwavaamu olutalo wakati wa Iraka ne Irani olwatwala emyaka egyekulungulira ddala emyaka 8. Nze kamwa kwogera nali wakati awo, nali Kuwait, kitegeeza nga olutalo n'emizinga tugiwulira oluusi. Olutalo olwalinga olukomekkerezebwa, ate ne wabalukawo olutalo wakati wa Iraka ne Kuwait, naye nga omusingi gwaviira ddala wali. N'olwekyo obwegugungwe n'okuva olwo tibukawulanga ki, ensi ezo tiziddangamu mirembe n'okutuusa essaawa ya leero. Ebiri e Yamani mubiwulira, ebiri e Palestine mubiwulira, n'ebirala. Al aqaid wal afkar, enzikiriza n'ebirowoozo by'abasajja abo bifaanana bitya? Imaamu alondebwa ateekwa kubeera nga imaamu amukulembedde yamusongako nga tannavaawo nti ono yagenda okunzirira mu bigere. Era ekigambo ekyo kikulu nnyo, era bagamba nti batambulira ku nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekyo bakyesembesa nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama qad nassa ala imamati Ali, ye yennyini yasituka n'alaga Ali nga ye musikaawe mu hadithi ezaabwe. Era ekigambo ekyo yakirangirira mu katundu ke bayitaani Hammu Qadir. Hammu Qadir, awe waali ekyafaayo ekyo ba ahli sunna kye bawakanyiza ddala nti ebigambo ebyo bogera tibyakola tibyaliyo ne bannabyafaayo. Era bakakasiza ddala awo mu kifo ekyo anna Ali yalaga abasikaabe, yava mu nsi nga amaze okubalaga nti ono be balinzirira. Alina kibeera nga buli imaamu ateeka okuleka ng'alaze omuki, alaze omusika. Ebigambo ne bibeera nga bitambula mu mbeera eyo okutuusiza ddala bwe batambuza ekintu kyabwe nga kitambulira mu bo. Balina endowooza egamba nti al-isma, kegamba balina protection oba immunity. Kye bayita immunity kegamba balina obukuumi obwenjawulo, balina ebitendo ebyenjawulo. Buli imaamu ateekwa okubeerako n'ebitendo ebimu ku bino wammanga ebimweyawulidde. Bagamba nti anna al-a'immatu kulluhum ma'sumun, bamimaamu bonna balina ebintu bye batasobola kukola
ate bitasobola batuukako tebakola nsobi ate ati beerabira naye ng'ate mu aqiida y'abali bagambye nti Katonda asobola okukola ki neera baba imaamu bwe batakola ki abantu abo basiraamu era wala yaktarifuuna as-saghair wala al-kabair tebakola mazambi manene wadde amaki bali awo bali kiriya nnyo omuntu atakola zambi yenenya tewali kyemwetagisa kwenenya wadde okwegayirira Allah ekigambo ekirala kye beepaatiikako baawukane ku bitonde ebirala al-ilmu alladunni al-ilmu alladunni irimu enneekusifu okumanya okukusika okw'omunda kullu imam buli mukulembeze yonna istudia fihi lilmu ladunni yaterekebwamu kwegamba mu butonde bwe yatonderwamu kapasite y'okubeera ng'alina okumanya okw'enjawulo okutalina balala era ng'ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yakibawa kubanga yaleka abalagidde okubeera nga buli imaamu ajja kubeera n'obusobozi okufulumyayo ebinaayongera mu shariya okugijjuza obulungi ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti buli ekizuule kibaki naye ye yabawa go ahead okubeera nti be balina erimu enkusike bajja kubeera nga batereza obusiraamu okusinziira bwe kibanga kyetaagisizza kaka tuli mu kyasa kyakumeka nti awetaagawo kino na kino abaami abo nga be batukolera omulimu ogwo bagambira dda nti mu mbeera eyo imaamu talina njawulo na mubaka tibalina njawulo naki na babaka okujjako nti al imaamu la yuha ilaihi kyokka imaamu kyokka kyasigaza tafuna bubaka butereevu kuva waani wa Allah n'ebisigadde byonna abaami abo bye bali khawariqul adat imaamu omunovu omujjuvu ateekwa okubeera ng'ayina ebyamagero ebimwolekerwako oba byalaba ebitali bya bulijjo abeera mu mbeera ezitali zaki eza bulijjo ng'ayebukana ku bantu era abamu abasajja abo bagamba nti bebayita almujiza ng'ebyamagero ebyakkanga ku bannabbi nabo bali entitled okubanga babirina kano wammanga bagamba nti imaamu kakasita kamutaana n'ava mu nsi nga talaze musika balinawo ebyamagero ebyeyolekera ku oyo anaabeera kijja nga kyamagero mugenda okulaba nga naye azuuliddwa waali al-ghaiba mu nzikiriza abo bagamba nti al-ghaiba mu njogera ya leero mukiyita okwewugula kwega omuntu n'abulawo okwo naye nga ajja kukola ki kudda kubanga waliwo okubulawo okw'ebbanga eddene n'okubulawo okutono mu njikiriza yaabwe mwekiri kati eyagenda ewala eyabulawo ebbanga eddene endowooza ya al-mahad mahad al-muntazar atutte ebbanga ng'atubuzeeko naye bagamba ajja kukola ki ajja kudda arraja mu nzikiriza yaabwe mulimu ekigambo okukomawo balina okubeera nti waliwo abuze n'akola ki n'akomawo era bakakasa mahadi ajja kukola ki ajja kukomawo fi akhiri zamaani mu nkomerero yaki y'omulembe nga akhira tennakola ki ndowooza mulimu okubiraga nti akhira esembedde mahadi ajja kuba akomawo naye mu kukakasa okudda kwa mahadi abashiya abo
bayina oluusi luvannyuma lwa swala ya magharibi bagendanga mu kifo we yababulirako ne babeera awo nga bamukoowoola n'amaloboozi amanene, sebo komawo, ne bateekawo n'ekitinga ekyebagalwa kwanaakola ki, kwanaddira. Embeera eyo yabadde ekolebwa abantu ba Nakatemba, naye ekyo kiri mu aqiida y'Abashiya. bwe bamulinda nga tebamulaba nga baddayo eka nga balinda olunaku olw'okukola ki, sinakindi anadda olunaku olukola ki, oluddako. Batutegeeza bino wammanga, Mahdi bw'anaaba akomyewo sayamula al arda adilan, agenda okusaasaanya obwenkanya mu nsi yonna muno. Oluvannyuma lw'ensi okubeera nga ejja kusangibwa nga ejjudde obulyaz'amaanyi n'okuyiikiriza, Mahdi abikole ki, abimaleyo. Wasayantakimu, kino mukiwulire bannange, abatali bashiya ndowooza situli baki, muli bashiya. Katino nkibasanyusa oba nga mbatiisa, bajja Mahdi bw'anaaba akomyewo ajja kwesasuza abakijjanya abashiya ala madaari taarikh, ajja bakolako. Bigambo ebyo si byangu. Aqiida endala gye bayina, enzikiriza gye bakiririzaamu, attuqya. Attuqya kitegeeza ki? Kitegeeza opposite ya tuqya, obuteerambika. Attuqya obutakola ki? Obuteerambika, obutabeera mwerufu. Transparency teriiwo, kwegangwe toli mwanjulukufu. Bayina ebintu bye bakola nga babikkako, tukikoze kino kibeere bwe kiti. Bagamba nti ekitende kya tuqya nga omushiya takirina abanga alese eswala. Man taraka tuqya kaman taraka swala. Imamu waabwe al-Khamis ayitibwa Abu Jaafar Sadiq yabagamba ebigambo bino, attuqya diini, fe okubeera nga tutambulira mu kisiikirize tulinga nawolovu, diini eyo diini yange, wa diinu abai, ye diini y'abaki, y'abakitange bajjajja. Wala imaana, tewali bukkirizibwa liman la tuqya lahu, atayina kitendo kyakukola ki, kyakubeera munnanfuusi, ekyo bwe nkiyite bwe ntyo. Al-mut'a, bayina enzikiriza egamba nti omusajja omushiya asobola okwesanyusa n'omukyala mu bufumbo obwa contract, obufumbo obw'ekiseera, ne mugamba nti nfumbiza muwalawo okumala emyezi 4, ebiddirira tunaabiraba, oba okuzzaayo bupa oba okulekeraawo. Eyo enkola obusiraamu bwagikola ki? Bwagigaana. Era ahli sunna bagamba nti omuntu yenna awasa ateekwa okubeera n'enniya mu mutima gwe nti obufumbo bwe bugenda kubeera bwaki? Bwalubeerera. Obufumbo bwa turayi okugezaako abashiya bubakolera. Waliwo ekigambo kino ekirala, abashiya batugamba ebigambo bino, lahum mushaf, bayina Qur'an, bayina ki? Bayina omusaafu gwe bayita batya? Mushafu Fatima. Omusaafu gwani?
ba Fatima kulaini mu hadisi ze ngambe zili omutwalo gumu mwaka kaga nezigwamu agamba an Abil Basir hadisi ngeva kwa Abil Basir Jafar Sadiq n'agamba nti wa inna indana mazima ffe abashia tulinawo la mushafu omuswafu guyitibwa mushafu Fatima alayhi salam. Fatima ebyengera n'emirembe kuye. Oli yamuddamu nga omwogezi wa hadisi qultu nagamba wama mushafu Fatima guliwa mushafu Fatima gwe guliwanga situgumanyi. Qala n'abagamba mushafun omusafu ogwo bakulana eyo fihi erimu mithli qur'anikum ebirimu ebiri mu mushafu ogwo mithli qur'anikum biringa ebiri mu Qur'an yammwe eno hadha gyalaga nti Qur'an yammwe eno gyemulabako eyo ebiri mu mushafu guli 3 marrat binje kubisamu emirundi emeka 3 kitegeeza tulina waliwo Qur'an erimu ebigambo bingi ekusibwa mu Qur'an 3 nena alayira nti wallahi kyokamba alayira Allah ma fihi harfun mu Qur'an yaffe mu Qur'an ya Fatima timulimu wadde nukuteji emu bweti min Qur'anikum mu Qur'an yammwe. Bigambe bannange si birungi bayina endowooza egamba albaraa bayina engeri gye beegaana ne beetakkuluza nako nga katundu mu ddiini yaabwe naye nga bo batandikira kwani okwetakkuluza n'okwegaana. Albaraatu min alkhulafau thalath okwegaana bakhalifa abasatu. Bakhalifa abameka? Abubakar, Umar, Uthman. Abashia tibabakkiririzaako ki ddala. Wayutulukuna alayhim era babatuuma aganya agatayisikibwa mu kamwa. Era abashia abamu nga mu Busiraamu bwe tukimanyi nti buli nsonga yonna etandika nani? Na basmala. Si bwe kiri Basiraamu? Buli nsonga yonna tutandika na bismillah. Omushia omutuufu omukukutivu bw'aba akola entandikwa y'ebigambo bye agamba nti Allahumma al'an swanamai Quraish, ai Allah nkusaba okolomere amasanamu g'aba Quraish, ng'ategeeza Abubakar nani ne Umar. Nga ye mukaddima bwe kiggwa ekyo abashia abaliwo ne bamala okumiinisa ng'agenda mu maaso ne byayogera. Abo si baganda baffe ate si Basiraamu. Era nga bagamba embeera eyo tugitegedde era bakakasa nga bavunaana ba khalifa abo abasatu ektaswabu banyakula obwa khalifa ne babunyakula kwani? Ku Ali eyali asaanidde. Almughalat bayina enkola y'okwesukkulumya ne bayitawo bannalukalala abashia mu bo yarfauna aliyan basutula Ali ne bamujja ku ddaala eddala ne bamutera ku ttaala ly'obwakatonda kasabaiya ng'abali abagoberezi ba Abdullah ibn Sabai oyo gwe baali bagenda okutta. Wayaddauna nga bakikakasa bulungi ne bagamba anna Jibril alayhi salam akhtaa fi risala, yali aleeta obubaka yakolamu ki? Yakolamu ensobi. Nsobi eyo fanazala ala Muhammad yakka kwani? Ku nabbi Muhammadi badala Ali, mu kifo kye kubanga yali azze kukka kwani? Ku Ali. Liannahu kubanga Ali yushbihu nabiyya yali afaanana nnyo ani?
nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afaanana omubaka kama yashbahu alghurabu alghuraba nga namuŋŋoona bwefaanana ani namuŋŋoona ginne waayo ne bwezisimba layini toyinza kwawula nti eno namuŋŋoona yesoose oba neddako ne bwezeekyusa tokola ki tozaawula era ekyo ne bakituuma bilghurabiya enfaanana ey'ekika ekyo eba y'amaanyi nnyo esinga n'abalongo awo nno obubaka bwa ali bwe bwakola ki tuzzaayo akatambi katono tugamba nti abange nabbi sallallahu alaihi wasallam yali omwana omuto mu nju ya nabbi ate obubaka ne bukyankana bwe butyo tulina okutegeera nti tuddeyo ku nnono ate tukozese amagezi gaffe omukisiraamu ate okuba omugezi ekyokubiri mu bintu byabwe balinayo enkuŋŋaana ze bakulumiza ez'amaanyi ennyo ze basukkulumya ne kuki ne ku Eid al-Adha ne Eid al-Fitr balina bagita Eid Ghadir Khum Eid eyo tugijjukira bulungi mbu Ali nabbi sallallahu alaihi wasallam we yaweeraani obusika bwe yaweera Ali obusika mu kifo ekyo kye bayita Ghadir Khum eyo nno Eid eyo ebeerawo ennaku 18 eza Dhul-Hijja bwe guyitako ennaku ezo bakola Eid eyo era bagamba bagiyita al-Eidul Akbar Eid esingayo ekyo obuki obunene wasuyamuhu n'okusiiba olunaku lwa Eid olwo sunna muakkada sunna ki enkakafu enyeevu etaalekebwanga kubanga olunaku olwo bajjukiriramu ekirango nabbi we yalangirira obwa Ali nti yasaanidde omuddira mu bigere waliwo Eidun Nairuz eyo Eid y'abasajja abaali basinza omuliro naye abashiya bajja bagisomosa bagiyingiza mu busiraamu obwa abashiya neefuuka Eid nga ya busiraamu abasinza omuliro bakuŋŋaananga ne bakola ki ne bakola ebijaguzo wayaddawuuna era bagamba nti al-ghusl ku lunaku olwa Eid eyo ya Nairuzi okunaabako sunna nayo sunna nnene olunaku olw'omwenda mu mwezi gwa Rabiul Awwal balinayo Eid bagitaani baba Shujauddin babaani Shujauddin erinnya eryo lye bakuŋŋaanira ne beekulisa nga bajjukira omusajja ayitibwa Abu Lu'lu' al-Majusi alladhi qatala Umar bajjukira ekyobuziya kye yakola okuttaani Umar radiyallahu anhu kati ekyo bakikuŋŋaanirako nebeera embaga makeke muwulidde basiraamu balina nkuŋŋaana nnyingi nnyo ezeefaananyizaako n'ez'abaganda baffe kubanga bano tebava mu kijaguzo ne bagenda mu kirala eno Idyani eno simanya eno Gudyani kati nabo bazirina waliwo enkuŋŋaana nga za kukungubagana kwekubagiza nakuba miranga na biwoobe ku lunaku ki bajjukirirako olunaku Hasani lwe yakola ki lwe yattibwa abantu abo bafuna ebisi ne beekuba ebiso mu bifuba nga imaani yaabwe ey'obushiya ekoze eki erinnye ne batuluka omusaayi ennaku nga ziwerako ne bakikolera ddala ne bakola ebikolwa ebiki ebyaziizibwa ne batandika beegatta abasajja n'abaki n'abakazi mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Muharram ogwo mu bitundu ebyo bya Iraq eyo waggulu mu Iraq awo Karbala ne Najaf ekibeera eyo ne mu Iran yonna ne mu Pakistan gyebiri basanga nga bantu bali mu kuyiwa musaayi ate batukizzaako mu ngeri emu tukizzaako ntukisanga nga n'abaki n'enzikiza y'abasingi oba ababudabuda babyekola ne beetunga ebiso naye nga ye olw'okubanga jaziba emukutte tawulira bulumi abamu bafiirayo
ne baga nti ebyo nababikola ebyo bisangulawo ebibonerezo ebibi byabwe baba bakoze ebiseera ebyo bagenda okuva mu mukolo egyo nga tewali kyali kayawumu waladatuhum ummahatuhum nga balinga bamaama baabwe babazaala nga tebalina bibi. Nga nfunzafunza ensibuko emirandira gy'obushiya tugamba nti bakikola ekyo nga battukiza obufuzi bwabwe bwabagendako nga obusiraamu buzze ne baagala babweddize ate nga bwebafugiramu n'obusiraamu. Enzikiriza zaabwe eyekwatagana bulungi n'enzikiriza y'ababudabuda n'abamanoya ne Barham, abo bonna enzikiriza ezo gyeziri ezikwatagana okubeera nti nno emyoyo gikola ki, emyoyo gigenda gyekola ki, gina engeri gye gyewerekeramu nga bwe gidda. Kyova osanga bannaffe abanyaanya tebalya nnyama kubanga mbu bagamba omuntu bw'afa omwoyo gwe gudda mu nte, era buyindi ente ekinagguka neeta bw'ogikoonako gw'omanyi ebiddirira tobinyumya. N'ebintu byebagera ku Ali nani abashiya bintu byebagera ku Ali bifaananirako ddala ne bannaffe abanaswara bye boogera ku Isa alayhi salaamu. N'olwekyo abooluganda abasajja abashiya ekyafaayo kye nninako nali e Kuwait nasaalirako ku muzikiti gwe saamanya nti gwe gw'abashiya, naye gulina ebijje gwawula n'enzimba eziba za njawulo. Ne bwe natuuka ku masijidi nasangawo olusaniya awo ng'oyingira masijidi, olusaniya olwo nga lulimu obuyinja bwe saategeera makulu gaabwo, so nga ate akayinja ako ke kava mu ttaka oba mu nsensi tukuvu el Karbala nani owaayika omusaayi gwani gwa Hasan gwa Hussein. Kati omusaayi ogwo akayinja ako bw'okajjayo kovunnamako. Nagenda okulaba naye nze nasaala engeri gye balina tukuya tebakukaka, nze nasaala nga sikalina bandeka, naye nga buli asaala kwakola ki, mwana wattu bagenda nabo e Makka. Bw'oba wetegereza ettaka liri ery'e Makka si ttukuvu kwenkana kayinja ako kateekako ekyenyi kye. Abooluganda twewala abantu ab'ekika ekyo, tweyongere okuyiga n'okumanya, tumanye nti mulabewo yaani, mukwano gwo yaani. Wano wentusizaawo akantu kano mu myaka egiyise mu 1986 awo Uganda yafuna abagenyi okuva eyo mu bannaffe abo abashiya, ne bayingira Masaka ne baleeta ebirabo ebisikiriza nno, mwe muli ebyobujjanjabi ebyaki. Basheekhe baffe abalungi abaali bakava mu Buwarabu okusoma ne bategeera n'empeera z'abasajja abo baasimba ekkuuli ku birabo ebyo. Abantu batandika okuleeta fatuwa eŋŋanda. Gwe gundi gwe Pawulo bwakuba tolya, tuga nti Pawulo mulala n'omushiya muki, abo tubaawule basiraamu. Omanye nti gundi nkolagana naye kutuuka kuki, ku mbeera eno, ate togamba nti bw'okolagana ne Pawulo enkomalagana naye agimanyi naawe wookoma naye waakoma. Ne wano yagira mu kifaananyi kya busiraamu. Era osanga n'okutuusa kampega wano okutuuka wano ke katembereza katukyalina mu Masaka, obushiya tibunnatuyingira kutusensera, naye bukoze eki, buyingira era bujja kubanga kuliko ennufu gye bayita ennufu. Ennufu eyo ereese obuzibu, etabudde abantu obwongo ne memore zikyuse. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase nammwe abataase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.